ensonga za Buganda obwakabaka bwa Buganda wamu n'Emmengo nze Uganda at large saagala nnyo kuzigenda kiwanvu kubanga nga bwe mbadde nga nja mbategeeza nti mingi nnyo ebitatuukiridde mu makkati awo ate gwe buli bw'obweyimbamu kiba kitegeeza nti ogenda kuba okuntana n'abantu ababirabira ku ngulu naye ng'era tekitugaana kubeera nga zigomete yaffe ewuubayo olubu lw'ekigere okusobola okubeera nga tutangaaza ku ebyo oba oli awo olumu ebyokungulu kubanga nabo biba byamakulu okubeera nga abantu babitegeera. Haji Haruna ye musomi w'edduwa bwe tulinawo era gwe yenna alina ebizibu eby'enjawulo mu maka ku mulimu oba mu mbeera ey'obulamu afuna okusoomoozebwa kwonna. Haji Haruna omusomi w'edduwa mukubireko ku ssimu ze nga bw'ozirabaawo asangibwa ku luguudo oludda ejjinja ku lw'ejjinja eBulumagi takubulawo awo kale mukubireko Haji Haruna omusomi w'edduwa ate gwe ayagala omuvuzi wa special omwesimbu kubira ku mukisa ku 0740653 0740653 anti munnange bagamba atunda ayolesa yamazaawo amangu ne mukisa muganda wange yavuddeyo okwesowolayo okubategeeza nti bannange nze ndi mwesimbu nzuuno oyagala kuntuma wonna oyagala okuntuma mmwe abaagala okubeera nti nno munnange mukwasaganya ebintu mu budde oyagala genda ku airport mu budde oba ova bweru ng'oyagala omuntu akulinza awo mu budde bw'ogenda okubeera ng'otuukirako oba matumbi budde nga omwesiga asobole okubaako gy'akutwala. Mukisa mukubireko ku 0740653 munnange amawulire agaliwo kabaka yalonze dda omu ku banene gwe yeesiga omu ku beyeesiga okubeera ng'agenda kukwasaganya ensonga y'abataka bateesiganye kubanga jjukira emabegako Kasujju Lubinga ye yavaayo n'agamba nti kabaka yali badde akkakkana n'akendeza ku busungu n'asobola okubeera nga akkaanya n'abataka kubanga bamugaso nnyo era ne Katikkiro naye kennyini n'abaako byayogera era n'atutegeeza nti ebya Kayisaali bibyo bya Kayisaali ebya Katonda bibyo bya Katonda kwegamba tuleme kutabiikiriza byabufuzi mu byabuwangwa nanno kale kwegamba ekyo nakyo ng'akirabiraawo bw'atyo naye nze ndabira ddala nti ebintu bino era sitiiru Mmengo kennyini yabitabula kubanga bwe bayogera ku bakulembeze Mmengo beetendese kati nga Bampuuga n'abalala kiba kitegeeza nti babeera bali mu byabufuzi butereevu. Eyali Katikkiro Muliika wano no wasinzidde munnange okubeera nga atabukira Charles Peter Mayiga ayogedde ebyama ku ttiimu ey'ekyama kabaka munnange gy'alonze okuteesa n'abataka ajjeeyo muganda wange bwino eyali Katikkiro Muliika omu ku abo abasajja enjasabiggu abatalema mu bigambo byabwe era nga takkaanyangako ne Katikkiro aliko essaawa eno Charles Peter Mayiga. Jjukira gye buvuddeko nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nabategeezaako nti newankubadde nga tewandibaddewo obaolyawo kusika muguwa wakati wa ludda luvuganya gavumenti na Mmengo naye ate era muganda wange ekyo tokibuusa maaso weekuli kubanga jjukira nti Mmengo ng'era bwe tutegeeza nti tina abakulembeze b'ebezenga ezimba era bwe bali mu bamanyi bulungi nnyo beeyogerako bezenga ezimba era nga wano mu Buganda okwesimbawo kitegeeza olina okugendako Emmengo ne bakukakasa olwo mu Buganda obululu oba ojja kukola ki oba ojja kubufuna kitegeeza nti nga yeesonga kwabo be baali badde nga abagamba abawulize Emmengo kitegeeza nti n'abantu babalabira eddala essaawa eno munnange ebyo biringa ebyakyuka kati ate waliwo alina okuwandako eddusu kati waliwo awo
bw'obeera ne mutabani wo ng'eka kati yalagira kiba kitegeeza gwe nga taata ate oba olina okulwana ennyo okukereyiminga kudamu kulekereyiminga amaanyi go oba obuyinza bwewaka kubanga omutabani naddala katugeze ng'oba muwalawo nga bwe beekobaana ne maama we beegatta bwe bati amaanyi ge bakuteekako muganda wange togasobola be basalawo buli kimu era gwe ng'osirikira muli bw'oti kiba kitegeeza nti waliwo ekikyamu olina okukangula ku ddoboozi ate oddemu okubeera taata ewaka kakati awo n'emmengo newankubadde nga ebya Kayisaali birina kuba bya Kayisaali n'ebya Katonda ne biba bya Katonda naye waliwo ekintu ekyazimbibwawo already otwogera ku Kabaka yekka baani n'ebirala bingi nnyo ebizinga bibaawo kwegamba ekiraga nti bano tebasobola kubeera nga beewala ebyobufuzi nga bekiri nti Museveni kennyini yalina kunoonya Kabaka kati Ronald Muwenda Mutebi biseera ebyo Saabataka okubeera nti nno ate afuna obuganzi okuva eri Abaganda kitegeeza nti yali amuyingiza mu byobufuzi butereevu kubanga era baamuwa oba abantu baamuwagira lwa nsonga eyo era baafa lwa nsonga eyo kati omusayi gw'abantu ago tosobola ate kuva eri n'ogamba nti ate muve mu byobufuzi ate mukole mutya naawe n'okiva eri nti bannange tosobola kugattiriza kyekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'abasinga kye bayita zero tolerance kitegeeza nti togattika kino na kiri era nga tuvudde mu people power ng'ekisindi katoolo kugamba nga people power weerine kati nga tu advances ogenda mu NUP ekyo yakitegeerezaawo Basitera Nyanzi n'abalala bonna nti tosobola kulinnya eno n'eri tosobola kubeera nti oli mu FDC ate oli mu people power. Yes, people power osobola okubeerayo ne kati either ofuna kaadi ya NUP oba ya DP ya NUP ya NRM ya NUP ya FDC oba salawo ku ezo zombi kiba kitegeeza nti na wano tulina okubeera nga tusalawo nti ddala mu butuufu ekintu tekisasobola kwewalika naye owekitiibwa Dani Muliika nga ono yali Katikkiro wa Buganda akakasizza nga Katikkiro aliko Charles Peter Mayiga bw'atalina buyinza bwonna wadde olukusa okulemesa abataka abakulu b'obusolya okusisinkana mukama waabwe era Ssaabataka Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Bw'atyo Muliika muganda wange yatutegeezezza nti omutaka Kasujja Lubinga n'abataka abakulu ab'obusolya okuva edda nedda tebasaba lukusa kusisinkana kabaka nga kino munnange ne security ye ey'abambowa ababeera babagalidde amafumu n'engabo bakimanyi bulungi nga wonna webalabirako wabiraba balabiddeko webabakkiririza okulaba omutanda kubanga munnange bamugaso nnyo eri obukulembeze bwe. Kakati Muliika annyonnyodde nti abataka be balina okubeera abakessi ba kabaka babeera asinga okwesiga okutegeera ebigenda mu maaso mu nsi ye olw'okuba bo basisinkana n'okufuna amawulire agabaweebwa bazzukulu baabwe nga kino munnange buli muganda alina okulwana ennyo okulaba nga kiddawo okulaba nga kikola ki nga kiddawo ku butakkaanya obugenda mu maaso wakati w'abataka n'obukulembeze bw'emmengo Muliika omusango agusalidde bataka abeefeebya buli nsonga munnange ekwata ku Bwakabaka ne basalawo okugiyisa mu nkukutu nga tebalina munnange gwe babuuliddeko nga kino ebiseera ebisinga kye kiyinza okubeera nga kinyiiza kabaka. Ategeezezza nti abataka Mayiga beekwasa wa bwereere kubanga mu bukulembeze bwa Buganda alina okubeera muzzukulu waabwe oyo alina kubeera muzzukulu waabwe alina okubateekamu ekitiibwa nga singa ensonga ze babeera bagobako bazimubuulira mu lwato nga tebamwekwekeredde era nga bakimanyi bulungi nti ntuufu
ziyamba Buganda bwazigaana okuziteekesa mu nkola Obuganda bwonna munnange bubawagira olw'okubayisaamu amaaso. Naye awo nno wewali kalumanyiira kaira bino nsiiba ntera okuba nga mbijja mbyogerako kubanga Mayiga already alina amaanyi mangi nnyo nnyo. Kwegamba oyinza okugamba nti ye kabaka kati amaanyi agaba agajjawa kubanga already oli tayagala kumusisinkana emyaka giri mu 10 n'omusobyo tebamusisinkana ye tamanyi nti gye bali ekyo kiri awo nze nakibalekera mu kyeddemu. Kakati munange Muliika akkaatiriza nti abataka singa babalaba oba nga bakitegeera bulimu n'akitegeera nti siga eryetongodde mu bukulembeze bwa Buganda abalina okukola ensonga zaabwe nga tebalina gwe beebuuzizzaako n'ebyokubeera nti nno tebasisinkana kabaka nga bwe bagamba balina okwogera n'eddoboozi limu ng'olukiiko olw'abataka nga balaga okwemulugunya kwabwe. N'akakasa ne munaye Kabaka Mutebi gwamanyi tasobola butayingira mu nsonga zaabwe nga boogedde lumu ng'ekitole. Kabaka Mutebi gwamanyi obulungi nga bano boogedde balina kwogera. Naye nze kyemmanyiira omuntu abeera awo naye mu ofiisi ye ng'amanyi nti obuvunaanyizibwa bwange nina okusisinkana bano, nina okumanya bino, nina okumanya bino, nina okumanya bino. Kubanga omuntu waba asobola okusalawo n'agamba nti Katonda ye Katikkiro bwe mbawadde n'eddamula n'agimukwasa kiba kitegeezera n'ensonga endala asobola okuzikola ki asobola okuzikugira kuzimanya. Ku ky'abataka okubeera ku bunkenke nga batya okugobwa ku bukulu bw'ebika bwabwe olw'okulya ensobole, Muliika agamba nti Abaganda kino be bakivunaanyizibwako kubanga be bakola ennono eziyitibwamu okulonda abakulu b'ebika ne bazisobya. Ono agamba nti wadde kooti eya Kisekwa eri wansi wa ofiisi ya Katikkiro, naye omutaka omutuufu bwe bamugoba ku bukulu bw'ekika asobola okujulira ewa Kabaka n'amuwa obwenkanya kubanga Katikkiro tebirina we bimukwatirako wadde nga tebalina kumutya wadde okumwekwasa. Ku ky'abataka obutayitibwa kubaawo nga Kabaka akomawo okuva e Namibia, ensonga n'etwalibwa nga eya famire. Ensonga n'etwalibwa nga eya famire yokka ne Mayiga. Muliika awadde abataka amagezi bawandiikire Mayiga ebbaluwa nga beemulugunya ku nsonga eyo kubanga Kabaka muganda waabwe era balina okumanya buli ekigenda mu maaso ku bulamu bwe, wabula n'alaga okutya nti kino tebasobola munnange kukikola olw'enkwe ze balina n'okwemotyamotya bo bennyini. Kitegeeza waliwo abapepeyaana eri munnange nze sirina buzibu mu mbeera efaanaganako bw'etyo nga bw'obimanyi. Kati ensonda munnange ez'omunda ennyo emmengo zitukakasizza nga Kabaka bw'ataddeyo ttiimu okukulemberamu enteesaganya ez'okumalawo obutakkaanya obuliwo wakati we n'abataka abakulu b'obusolya mu kwogerako eri Obuganda ku matikkira ge ag'omulundi ogwasatumu ogumu agayitira ku mukutu ogwa Zoom mu lubiri lwe Enkoni. Kabaka yakakasa munnange Obuganda nti abataka abakulu
abakulu b'obusolya si munnange be balonda kabaka nga bwe babadde babuzaabuza Obuganda. Ensonda zitegeezezza nti Omutanda yalina obusungu bungi olw'enneeyisa ey'abamu ku bataka eyamuswaza ne batuuka munnange n'okugenda e Namibia nga tebafunye lukusa okuva eri Mengo okumulaba, ekintu ekyateeka gavumenti yaayo ku bunkenke ne bagaana munnange n'okwongezaayo ebbanga lye lye yalina okumala mu ggwanga lyabwe nga ajjanjabibwa n'okuwummulamu. Omuntu waffe bw'atyo atutegeezezza nti wadde kabaka alina obusungu bungi, wabula abamu ku basajja be abamuli ku lusegere baamusabye munnange ayogezeganyemu n'abataka bamalewo okusika omuguwa, nga eno munnange y'ensonga lwaki yataddewo ttiimu gye yakwasizza omulimu guno. Ttiimu eno ensonda zitutegeezezza nti ekulemberwamu Omusukkulumu Dan Kajumba, ng'ono kabaka amwesiga nnyo. Omukwano gwabwe gwatandikira Bungereza nga bakyali mu buwaŋŋanguse. Abataka bwe baatabuka ne bagenda e Namibia, ensonda munnange zitegeezezza nti kabaka yatumya Kajumba amuwabule munnange ku ngeri ey'okukwatamu ensonga ezo n'obunkenke obwali e Buganda, nga Abaganda babanja kabaka waabwe, bamubanja bannange, abantu bali mu kummanja baagala kundaba kati nkoze ntya. Kati abalala ku ttiimu eno kuliko Oweekitiibwa Muliika, Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere, Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, nga bano baatandise dda okuteekateeka engeri gye bagenda munnange okukwatamu omulimu ogwabaweereddwa. Muliika ategeezezza nti kino si kye kiseera munnange ekituufu okwogera ku nsonga eyo. N'atukakasa nti wadde nga alina ensonga enkulu nga omuwabuzi wa kabaka ow'oku ntikko z'alina okumutegeeza, naye takkiriza munnange kumusemberera ku lusegere, ekintu munnange ekimuluma ennyo, nga ebiragiro byawa babimutuusaako butuusa. Kitegeera eyali Katikkiro Muliika yadde y'omu ku abo abalina okuwabula kabaka ku nsonga munnange ez'omunda ennyo, naye takkirizibwa kubeera ng'amutuukirira nti n'ebiragiro kabaka. Kakati ono atubuulidde nti yakoma okusisinkana kabaka bwe yamutumya ng'alina obusungu olw'abataka okugenda ewa Gen. Museveni nga tebasoose munnange kumweboozaako, era be yamugamba be yabuulira Obuganda edda. Muliika be yamugamba ebyo yamuddiramu ebyedda. Muliika nga tatubuulidde biki bye yamugamba, asabye abataka bateekewo embeera ey'okumusisinkana mu buntu, kubanga be bamanyi eby'okumugamba, nga bwe bateerwanako ne badda munnange mu kwemotyamotya buvunaanyizibwa bwabwe bagenda kuba munnange nga babubatwalako, nga gye binaggweera nga Buganda evudde ku mulamwa. Omu ku bataka munnange bw'atyo atubuulidde nti ebya ttiimu eyateereddwawo kabaka ye abiwulyabuulize mu ŋŋambo, naye nti waliwo abamu ku bannaabwe abaatuukiriddwa, era naye alinze munnange ensonga eno eyanjulwe mu lukiiko lwabwe olw'abataka. Kakati munnange ebigambo eyali Katikkiro Muliika bikulu nnyo, kubanga akugambye nti yakoma okusisinkana kabaka be yamutumya ng'alina obusungu olw'abataka okugenda ewa Gen. Museveni nga tebasoose munnange kumwebuuzaako, era be yamugamba byebyo, era be yali yamugamba edda
muliiko ono tutegeezezza nti si kikiseera ekituufu obunaku obwokwera ku nsonga zino, era n'atukakasa nti wadde alina ensonga enkulu nga omuwabuzi wa Kabaka ow'oku ntikko z'alina okumutegeeza, naye takkirizibwa kumusemberera ku lusegere, ekintu munnange ekimuluma ennyo, nga ebiragiro byawa babimutuusaako butuusa. Kakati awo muganda wange, era bwe mpugambye nti ebintu bingi nnyo ebiri munda, era Katikkiro Mulikage nti nga bye yamugamba eddala byaddamu mugamba n'atatubuulira biki bye yamugamba, takkirizibwa kutuukirira Kabaka, wabula nti waba agenza omusisinkana kitegeeza nti walina okubaawo n'abantu abalala tamala tayogera bintu tamugambye kubeera ng'ayogera. Ono ensonga zaagala okumanya ono z'abaamubuulira, tayogera ku birala, kati n'amubuulira ebyo byokka abo, era nekikanezegwako genda okitegeera, taddamu kukkirizibwa kumwera ng'amutuukirira. Kaakati awo tutera okulya nti Kabaka asiimye. Ani asiima? Ayiga Kabaka. Kati awo sijja kubeera nga nnyongerako nnyiniwe, kuba ensonga zino ziruma nnyo, naye lwakuba nti munnange tumanya byakungulu ate era bye tubuubuuka nabyo bye tutendereza nnyo.